Abakungubazi ab'enjawulo olwali bakung'anidde ku kkanisa Lutikko ey'e Nakasero okusabira omugenzi John Kazoora eyafa gye buvuddeko. Munnamagye Kazoora y'omu ku bannamagye abayingira olutalo lwa 86 era eyawandiika ekitabo Betrayed by My Leader. Mu kusaba kuno bakira buli ayogera atendereza nnyo omugenzi olw'obwetowaze bwe okulwanirira eggwanga lye ate n'okulyagala ennyo. Special district administrator. Those days they would give the cream of the Bush war heroes, the district administrators, like the late Victor Bannayuganda, who was at those levels. So the country will miss him. We miss him for his contribution, and we will always remember him as freedom fighters. We shall never forget him. May God. I knew him when he joined the bush, and I knew more about the bush, and he was one of the best human beings you could interact with after the bush. He held many positions. He was a firebrand like many of them were. So he's highly regarded, and I regard him in that very, very light too. Era n'akawaliwo akayampandiikira okunkubagiza nga Spencer afudde kubanga Spencer bw'afa John yali mu ddwaliro nga mulwadde nnyo n'atasobola kuziika. N'ampandiikira akabaliwo akalungi nnyo n'anteeramu n'amaboko. Kale okuva olwo ng'akyalina mwami wange mukwano gwaffe ate ne Honorable Naomi Kabasharira naye mukwano gwange. Kale nzize okwegatta ku famire kumuwerekera n'okubaza Katonda olw'obulamu bwe. Bigamba be bantu abalina story to tell ku by'ebyafaayo bya Uganda ku Uganda. Ye muntu alina ky'ayina ekyokwogera nga mutuuka muto era nga n'omwami wange bwe yali bo bayingira ensiko nga bato era ne Spencer yali muto ne bavaayo ne basigala nga bamukwano era nga akoze alaze obuvumu mu byonna byayiseemu. Kale twagala kwagaliza famire ye Mukama abagumye. Munnamagye John Kazoora yafa ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno omwezi ogwokuna omwaka 2024 ku myaka 67 egy'obukulu.